pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akulembeddwamu omubaka wa Mukono ey'omumambuka Abdallah Chwanka Mlima Mayuuni balaze obwennyamivu ku ngeri gavumenti gy'ekandalizaamu okuzza abantu baabwe abalumirizibwa okubeera nga baawambibwa ab'ebyokwerinda wakati mu kalulu ka 2021. Kyagulanyi asinzidde ku kyalo Kabembe mu constituency ya Mukono ey'omumambuka ng'akyaddeko eri famire y'abamu ku abo abaawambibwa okuli Ssempijja Yuda ne Kanatta nga nakati tebakubwangako kyamulubaale. Wano Kyagulanyi agumizza ab'enganda zaabwe okubeera abagumu mu kiseera kino nga bakola obutassa mukono okulaba nga famire z'abano zifuna obwenkanya. Bannange mwena mumanyi nti muganda waffe Ssempijja Yuda yali abeera wano. Abasajja ba Museveni bajja wano ne bamuwamba ekiro ne bamubuzaawo. Chairman yakunnyonnyola ekyaliwo nga bamuwamba kati emyaka gigenda mu 3 talabikako. Yeka n'abalala bangi nnyo Bakanada Muhammadi Bakibalama Badamulira n'abalala Bakanatta n'abalala. Kyetusobola okukola okusigala nga tugumya maama ono ne mwannyinaffe ono n'obutapowa okunoonya muganda waffe. Bannanga bo betumanyeko be batono naye abantu bangi nnyo ababuziddwawo nga tebalina musango. Omusango gwabwe gwali gwakuwagira Kyagulanyi. Bolivia Lutaya bali mu kkomera, omusango gwabwe gwakwambala nkofiira eno nga gye nyambadde essaawa zino. Bali mu kulumba amaka g'abantu. Designer Latifu bamusibye, Roni Ganzi bamusibye n'abalala bangi babasibye nga babalanga nkofiira zino ze nyambadde nga babalanga kutunga ngoye nze ze nyambala. Kikulaga nti batya amazima. Tubolaba buli muntu njagala tumutekeko ettaala naye mubeere nga mumulabanga Bobi Wine. Buli omu afuuke Bobi Wine, buli omu asobole okubeera safe. Bannange mwena mumanyi nti muganda waffe Ssempijja Yuda yali abeera wano. Abasajja ba Museveni bajja wano ne bamuwamba ekiro ne bamubuzaawo. Chairman yakunnyonnyola ekyaliwo nga bamuwamba kati emyaka gigenda mu 3 talabikako. Yeka n'abalala bangi nnyo Bakanada Muhammadi Bakibalama Badamulira n'abalala Bakanatta n'abalala. Kyetusobola okukola okusigala nga tugumya maama ono ne mwannyinaffe ono n'obutapowa okunoonya muganda waffe. Bannanga bo betumanyeko be batono naye abantu bangi nnyo ababuziddwawo nga tebalina musango. Omusango gwabwe gwali gwakuwagira Kyagulanyi. Bolivia Lutaya bali mu kkomera, omusango gwabwe gwakwambala nkofiira eno nga gye nyambadde essaawa zino. Bali mu kulumba amaka g'abantu. Designer Latifu bamusibye, Roni Ganzi bamusibye n'abalala bangi babasibye nga babalanga nkofiira zino ze nyambadde nga babalanga kutunga ngoye nze ze nyambala. Kikulaga nti batya amazima. Tubolaba buli muntu njagala tumutekeko ettaala naye mubeere nga mumulabanga Bobi Wine. Buli omu afuuke Bobi Wine, buli omu asobole okubeera safe. Banaye tewali ali bulungi okujjako nga ffenna tuli bulungi. Tewali alina ddembe okujjako nga ffenna tulina. Tewali alina kubeera mu ddembe okujjako nga ffenna tuli bulungi. So mbadde nze kugumya maama nsaba Mukama ayongere okugumya, ayongere okuwa essuubi. Tuli wamu naawe. Wazaala Ssempijja yekka naye ffenna watuzaala bwe wazaala Ssempijja. Batufaanaganya naye endowooza, tufaanaganya naye ebirooto. Maama Ssempijja talina musango n'ogumu gwe yazza, talina kikyamu n'ekimu kye yakola. Tebamuwamba mbu oba yabba ekintu kyonna, oba yatemula omuntu, oba yewemula. Nedda, tetuli bayaaye, tetuli basiba misango. Omuntu eyawamba Ssempijja ye muzi w'emisango, oyo musajja omutemu gwe bayita Museveni. Twagala okuwa amaanyi Museveni tujja mujjako. Ssempijja tumunoonye yonna gy'ali tumukomyewo. Ne bw'aba bamutta tulina omunoonya yonna gy'ali ne tumuwa ekitiibwa kye. Ate nga ajja kufuna eddembe lye, ajja kufuna n'obwenkanya. Maama njagala okasaba nammwe bwe mubeera naye mumuwe omukwano, mumuwe obugumu. Tugezaako okuweerera abaana ba Ssempijja. Ssempijja yaleka abaana 5. Manyiraza ngambye nti abaana 5.
wali abalala bato naye ababiri bo bali mu ssomero. Tufuba obbaweerera, tufuba okulaba nga famire zaabwe tuzibeereramu, naye tekimala. Tetwagala bakomeyo muganda waffe abeere ne famire ye asobole okulabirira abaana baabwe. Banaye ndowooza amaze okubabuuzaako kati muleke ebirala mbigambe maama. Chwanika Abdallah Mulima Mayoni omubaka wa constituency eno wabadde mu maka g'abazadde ba Kanatta Muhammad. Omu ku baawambibwa ategeezezza nti azenga wa paalamenti obujulizi bwonna obulaga okuwambibwa kw'abantu bano, newankubadde nti paalamenti ezenga bino ebiziimula wamu n'okulaga nga weetalina kyemanyi ku mbuzibwawo y'abantu bano. Wano Kiwanuka waasinzidde n'ategeeza nga bwe batadde akakiiko k'eddembe ly'obuntu ku nninga okwongera okunoonyereza ku mbuzibwawo y'abantu baabwe. Nga bw'okimanyi abantu bano ebbanga lino bayezera kuwulirako obuwulizi nti agenda kujja. Amazima sirina n'ogu gwe naalaatinze kubuulira amazima, naye nga bw'omanyi nti oba onookyala ku ssaawa 8 ogw'ekiro nakubidde chairman oyo ne mugamba nze kennyini nze nzija, era saamugambye nti gwe, naye abantu beezira kumanya nti sebojja ne batusalako. Sebo mbadde nkusaba manyina wa Sempijja, mama wa Sempijja, tukwaniriza era tuli basiimu nnyo okujja okutulabako wano. Sebo okukkiriza tuli basiimu nnyo nebyotwetikidde byonna tuli basiimu nnyo, weebale nnyo, weebale ddala. Kati mu nnaku mukyala wa Kanatta eyawambibwa aliko byayogedde ku lunaku bba lwe yabuzibwawo. Waffe ne bannange bali awo, tuli abakyala 4 Kanatta be yaleka. Naye twali twebase awa zaali 9 n'ekitundu ekiro ekikeesa olwa 23 Desemba 2020 abantu bajja ne bakonkona owaka ewange nga twebase, naye nga bawoza kimu Kanatta ggulawo poliisi ekwagala. Kati nze ne neegumya ne mbuuza poliisi yawe eyo okutali chairman nga suuyako ddoboozi ya chairman, naye n'ekigambo ekyo nali sinaakimayo mukama. Ne basamba oluggi, manya abaalusambisa ki abaalukuba naki ne bayingira. Naye Honorable Mulima Mayoni tumwebaza nnyo, tubadde nnyo wamu naye, era nfukamira n'ofukamira nga mwebaza tubeereddewo okulaba nga abaana bonna basoma n'okusaasira ennyo ate nga bwe ngomya famire ya muganda waffe Kanatta. Abaana bw'otuuka wano batunulako n'abazadde tosobola butayomuka maziga, era nga weewuunya omuntu alina omutima ogufaana bwe gutonga naye muzadde alina abaana naye n'asalawo okuteeka ku ggwagi abaana bamu n'okufaana mu mbeera bweti. Era pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu eno gy'asinzidde n'alabula bannakibiina abeekulubeeseza ku abo abali mu kibiina kye bavuganya, n'abalabula obutabattira ku liiso ssaako okubakwasa abalonzi nti be bamanyi ekyo bakolera. Bagambye nti waliwo abantu abatono ennyo ate abazeemu okwaniriza abawamba muganda waffe. Bannange tetukyusanga mu ndowooza yaffe. Bano abantu batemu bawamba baganda baffe. Mu abantu bano mulekeraawo enkwe. Omuntu asobola kujja nawamba abantu bonna abantu bo ate ne weekulubesa naye. Nze sigenda babulira kyakola naye kyokkolera abantu abo mukimanyi. Bw'oba weekulubesa n'abantu abo ekitegeeza naawe oli mutemu. Mumanyi abaana bano bameka bali mu makomera bali ekitali ababuzibwawo. So abantu abeekulubesa n'abantu abo temummindanga nze kujja babalaga. Mubalabanga ne bw'aba yeefudde nga ffe ne bw'aba yambala nkofiira ng'eno naye nga yeekulubesa n'abantu abo oyo mulabe waabwe. Wamawulira bali mu Uganda yaffe. Baana baffe abatiisatiisa nti buli ayogera amazima wakati mu lutabaalo luno akulembeddwamu omubaka wa Mukono ey'omumambuka Kiwanuka Abdallah Mulima Mayuni, owa Mukono Municipal Betty Namboze Bakireke, Robert Kabanda Peter Meya wa Mukono Central Division, n'owa District Nabukeera Nifa, Ze Franklin Mugerwa, Success Radio. Intentions of enjoying the unique tourism sites
we introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees baakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you